DPTV Uganda, Dawn People Television. One. Nabagambye nti waliwo okupakuka mu ggwanga ko mutasobola kulaba nenga mu security agency kwekulwa. Nabategeeza nti yali akulira ekitongole kya Chief of Military Intelligence James Birungi ali under house arrest. Nabategeeza nti James Birungi ali under house arrest n'abasirikale nga balabana abadde ku madala ga waggulu bali under house arrest. Olw'ebizibu bye bakuliyeeti nga babiri ekuliyeetinga ne James Birungi yabadde akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ate nga kiri in connection n'ekitongole ekikettera bweru mu ggwanga ekya ESO. Kati James Birungi ki ekyamuleetera ebizibu? One, mulimu ebigambo by'okubuzaabuza ensimbi mu kitongole ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, mulimu okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni. Nakinyonyodde bulungi nnyo video mujja giraba. Okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni bye biriwa. Nga bwe najja mbagamba nti president weegendereze nnyo bagenda kukwata essaawa yonna. Ekituufu kiri nti Muhoozi yalalagidde omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okukwata president. Wabula Abbas Byakagaba n'agaana okugenda ku biragiro bya Muhoozi n'akubira Nyandu Yosefu n'amugamba baŋŋambye nkwate Kyagulanyi n'amubuuza ani amugambye n'amugamba CDF yamugambye n'amugamba gw'ogenda okukwata n'omusango nedda nti muleke. Oyo n'adifyinga orders n'akubira James Birungi n'amugamba kwata Kyagulanyi. James Birungi n'akwata essimu n'akubira mu Nyandu n'amugamba CDF angambye nkwate Kyagulanyi. Nyandu n'amugamba talina musango gwonna gwe yakoze tomukwata n'adifyinga orders. Kati mu kudifyinga orders zino bw'ogattako corruption charges kubanga ekitongole kya Chief of Military Intelligence yakirika tekirinamu ssente wadde n'ekikumi zonna ng'aziggyemu. So omwami ono baali bamuwadde n'obukulembeze ng'agenda kukulira ttiimu y'ebyokwerinda ku embassy ya Burundi embassy ya Uganda mu Burundi ng'agenda mufuula military attache. Wabula Muhoozi n'alagira ne bamulya nga tannatuuka ne bamuzza era kati ali under house arrest. Wano bagambye bamuvuna emisango gy'okulya enguzi n'okwona ensimbi z'omuw'omusolo n'okugaana ebiragiro by'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina musango lwaki amukwata. Kati eyo njimaze gye bategeezezza. Mu kabanga katono nnyo omuntu omulala gwe bayinza okuddako okukwata ye yaliko omuduumizi w'amajaago Mbadi. Very soon bw'owulira nti Mbadi bamukutte teweewuunya. Very soon bw'owulira Jeno Mbadi nti bamukutte teweewuunya. Nga bagenda muteeka emisango gyefaanaganyiza ku egyo teweewuunya olw'ensonga nti kye baagala okukola essaawa zino. Kati ekira kye njagala mbabuse nga obudde bukyali. Waliwo Digi tweet z'akoze ng'alaga nti alagidde abasirikale bakwate Minisita Sam Mayanja. Temugezadde ekiwa amakulu wadde ekikomentingako. Muhoozi anoonya relevance. Ayagala kulaga public nti alina obuyinza era asobola okukwata omuntu yenna. Kwegamba alaga Abaganda nti abaagala nnyo akutte ne Mayanja amanyira Ssaabasajja Kabaka era asobola omuteeka wamutadde. No, it is impossible. Talina buyinza busobola kukwata Sam Mayanja. Baagala bateeka mu pule ebalaga nti Mayanja bamukutte muveyo mukubenga nti ono yajja okusobola n'okulwanyisa corruption ino. So njagadde mutegeere nti bwe muwulira nti Muhoozi alagidde okukwata Sam Mayanja kyemeba waawaza nnyo matu gammwe mbere nga mukimanyi kyonna kigenda kubeerawo. Kati njala kutegeeza bannayuganda mwenna mutegeere bulungi nnyo. Bwe mba olwaleero olwajjo n'olwaleero n'olwenca nga temulabyeko baganda bammwe abadde bakubanga enduulu nti bakadoogo ba Museveni abataasasulwa abataayambibwa abalwana olutalo lw'omukina 6 naye kati nga bakaddiye abalala bali myaka 4 bala bagenda myaka 5 naye nga bo olwava mu 6 babasuulawo kati badde bakyasigaddewo. Njala bategeeza mwenna bw'obanga taatawo tomulaba maama wo tomulaba senga oba kojjawo tomulaba njagala mutegeere olunaku lwajjo Nyandu Yosefu ne banne bakoze okuyita bonna abeeyita bakadooga abaali aba Uganda abaali aba National Resistance Army ne babatwala babatutte mu training school emu
bezagenze bus lafulenganya mukubala mu okutono balinganga bakadogo bisatu nga nkagambana abagenzi balinga nkaga bisatu nkagambana bibatutte naye okusinzira ku sources zange there is a possibility nti abantu bano Museveni abadayagala kumanya bakyaliyo kubanga bamanyi byali mu nsiko so there is a possibility nti abakunganyiza bonna bayinza okuvaayo nga amaze obbalunga n'amanya nti ogwo mwagujjeewo nago guwedde kale gwe kyali wange yenna gwe batutteko senga we taata muganda oba kojjaawo nga bagenze basanyuse nti baloza nti Museveni abayise teyabayise kubeerawo kubanga alina kyagenda obbakola mujja kiwulira nga kitokota mutegedde bulungi nnyo mujja kiwulira nga kitokota ku basirikale abagenze bakadogo aba National Resistance Army abaava mu nsiko mu 86 abaali abaana abato naye olwamala okuyingira mu gavumenti abantu bano bagenda abasula okusingira ddala ate muli Baganda naye babakunganyiza bonna badde basigaddewo badde mu 360 bagenze mulimu kutendekero y'amagye nti bagenda sinkana Yoseri abekubye bagamba oba bawone ensimbi kati abantu bano mutaddamu bwe mubalaba nga bakomyewo mubawe mu kaseera katono nnyo mujja kulaba watandise okugwa omumuko agenda kuba bamalawo mpola ekiro jjala mu kitegeero alright kati mu nkola ey'ekimpowooze ey'okwagala okwenjula oba okwerula ekkubo eri mutabani we nga jjawo buli kikonge kyonna ekyandibadde kibeera omuziziko eri mutabani we mu magye ndowooza ennaku zino abagobera social media mulaba nnyo Jeno Erweru ng'ali mu kkanisa ye ali mu kusumba endiga ze oye yawumula kuba tebayagala kyogera public yawubaamuumuza kati ngenda basomera abasajja abagenda okuwummuzibwa naye nga bano mu kuwummuzibwa bayinza okutandika okutuka omukuomu nga bafa either ekikutuko oba bagudde mu binaabiro oba bagudde ku accident oba babuziddwawo kati bano bagenda okuwummula muwulire bulungi nnyo njagala owulira amannya gano bw'obiwulira nga byezze towakana bye mba nkugamba biba byebyo bano bagenda okuwummuzibwa kuliko Jeno Edward Katumba Wamala ono agenda kuwummuzibwa okujja mu babikyusiza mbukyusa Jeno Edward Katumba Wamala agenda kuwummuzibwa Lieutenant General Charles Awanye Otema oyina agenda kuwummula Lieutenant General Charles Angina agenda kuwummula Major General Godfrey Katsigazi tumusiime naye bwe agenda kuwummuzibwa Major General Henry Ndiwabwine Masiko naye agenda kuwummula Major General Apollo Kasita Goa naye agenda kuwummula Major General Leopard Chanda ono naye agenda kuwummula lwaki njogeddeko bwe ntyo ku Chanda ono uliriza bulungi nnyo Major General Leopard Chanda namukolako research naye teyaggwayo naye bw'obanga gy'oli eyo ng'olina research ekwatagana ku Major General Leopard Chanda osobola okunzija mu kabokisi kange ne nzijuliza search yange research gwe nnina ndaga nti ebitundu 7 ku buli 100 nga nkyabuzaayo 5 bindaga Major General Leopard Chanda mwana wa Nyandi Yusuferi nkyabuzaayo 30 yo to confirm ne 70% ku information gye nakunganya endaga nti Major General Leopard Chanda mwana wa Nyandi Yusuferi kati ninze 30 gwe naira information ngejjuza 100% ojja kuntuukirira kuliko Major General Abel Kandiho Lwakyoya naye agenda kuwummula naye nga ali mu service kuliko Brigadier General Edison Muhanguzi kuliko Brigadier General Bekunda Besige Silas kuliko Brigadier General Watson Byaruhanga kuliko Brigadier General Stephen Tumwesige Kasuhe kwali kuliko Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye kwali kuliko Brigadier General Sam Omara kuliko Brigadier General Fred Lugadia Akik kuliko Brigadier General Mike Samuel Kisame kuliko Brigadier General Patrick Mwesige kuliko Brigadier General Fred Mwesige kuliko Brigadier General Herbert
Rego Mbonya, kuliko Brigadier Simon Nicholas Ochan, kuliko Brigadier General Maitland K Bitumbuka, kuliko Brigadier General Mawa Muhindo, kuliko Brigadier General Charles Bakahumura, kuliko Brigadier Charles Asimwe Kahingire, nabo bonna bebagenda okuwumula. Naye eno list jemba somedde bano bonna kiteberezebwa nti yamu ku bantu abadifyinga orders batasokera kukkiriza mwana ono kubakulembera. So kati mutegedde bulungi nnyo kiki ekigenda maaso ku bintu ebigenda okubeerawo. Nze sina buzibu buli kimu kibagamba nga bwe kirina okubeerawo. Bemba mazimu mbazo kitegeera kati njala tusimbule video ekinjagadde bayisizaawo. Alright. Abantu be South Africa video etandise. Abantu be South Africa mbalamusiza nnyo. Constituent mu bulungi abakulembeze ba National Platform, abawagizi ba National Platform ne bana Uganda bali South Africa mbalamusizaako nnyo. Constituent mu bulungi. Okujjako nga abaloga akyali ku mupeera nga ntwalidde mulaba NRM abaliyo. Okujjako nga abaloga akyali ku mupeera. Tosobola kungamba nti owagira NRM nga the fact is wadduke wakange embeera ekolemeredde ng'oli South Africa wagira NRM. Era n'ogaa nti government yo nnungi mukola ne conference ne mutula nga muli South Africa. Omukazi n'atuuka okuleeta ssente mu diaspora mu South Africa n'azisaasaanya nakati akyazisaasaanya mu South Africa. Mukimanyi bulungi nti amateeka ga international financial control galagira omuntu okutambula n'5,000 oba wakati w'omutwalo. Naye ntegezeddwako figure zisina confirming eziri wakati w'emitwalo 2 omukyalo ono sente zayingizza e South Africa. Era n'azigaba physically ng'ensi eraba. Wano wenneebuuliza bakomredi abakulembeze ba National Platform abali South Africa ngira babuuza obukulembeze bwe baba ne bantu basekinomu sigenda kukiteeka obukulembeze ba National Platform abantu basekinomu amanyi nti mu Uganda eri abantu basula enjala nga ne malati muli malagala omuntu najja ne ssente n'atandika ozigaba nga ne video muzirina ne mugaana okuwabira omuntu ono mu Ministry of Internal Affairs eya South Africa oba ku police nti waliwo omuntu azze mu nsi nga azze kusaasaanya ssente nga tekikkirizibwa muntu kusaasaanya ssente nga temusobola kugamba nti mugenze ku police. Neewo kiki tuli ku ki muliyagalako DNC mulifuuka defiant. Omuntu najja n'akola conference n'agaba ssente nga mutunula teri muntu asobola kugenda ku police kuwado gina Ministry of Internal Affairs ne mugamba nti kimala nti katuwabira omukyalo ono. Bwe mu reporting omuntu ono nga mulina obujulizi obulaga nti yegabye ssente kiba kitegeeza bagenda mukwata wadde ayina kubanga oyo talina immunity is just an NRM controller kw'edikota za NRM talina kyali mobilizer najja nga alina ssente n'atandika ozisaasaanya ne mutasobola John Kato agambye zino emitwalo 2 zisukka na mukulu Kato okusinzira ku sources zenkyanoonyeza zisukka mu mitwalo 2 ono figure waddeko mitwalo 2 ne zisukka mitwalo 2 oli najja ne ssente n'asaasaanya ssente bw'ati programu yangali awamu okwedeveloping okutandika okukola ennyumba kintu kikulu nawe waayo 10 waayo 2 waayo ekyo kyolina zigenda kuyoa Hajati agambe atandise agenda kuddayo abuulire omukulembeze w'eggwanga nti gye nagenze nabadde sitegeri nasanzeeyo kino nenteekawo omutwalo naye tukusaba abantu bano bongere ssente projekiti yaabwe. So patron sebo Kato agala genda omulamu okyama n'omuwanika badde abakwasa ebyamu Treasurer ne bakwata ssente n'azibalaga nako mu bbanga
Banange buno mfano gwa dola era treasure sangozi kwata tetugenda kulwayo nnyo. Ekibuuzo kyange kiri nti bannayuganda bali mu South Africa nga mbatwalidde wamu mwenna mwava e Uganda ng'embeera ebalemeredde ne mujja South Africa okukola omuntu n'ava e Kampala ne ssente najja abalaga it is very possible okufuna ssente ng'aziba afunye 10 afunye 2 afunye kikulaga kifaananyi kiggwe ng'eyajja okunoonya ssente nenga abagamba nti ye kennyini Museveni yabagamba nti mwena bali South Africa muli basawo baganda muli baffe yakigamba maaso gala mafuusa nga awulira ekigambo yabaga nti bannayuganda bali South Africa bonna baffe basangoma yakyogera nga ne oyo si sobola kula muntu nga wajja yennyini nyando yaje South Africa n'agamba nti South Africa etusindikira ba investor ate bannayuganda lebereeta wano okujja okukola obusawo Buganda simwe basangoma abaffe ababbi nze owa NRM najja nayimira maaso gange nga mukama oyo bayita babbi baffe mwenna abaliyo nga tayawudde muntu wa NRM oba wa kibiina kirala najja nabamanyira ate najja naleeta ssente good enough yabadde twabiwulidde but that's not the case. The case is ssente z'omuwa omusolo ne ziva e Uganda ne zijja South Africa mitwalo 2 plus n'endala kino kimenya amateeka era kisaka ekifaananyi ekibi mu bannayuganda ne mu ggwanga lyonna erya South Africa nga swawuddemu NRM swawuddemu National Platform omukyano mwandibadde mwakutidde obutambi buno mugenda ku polisi ne muwaabira kubanga mukungu wa government ayingiza ssente zimenya amateeka n'okufacilitatinga abantu ate abatulugunya bannayuganda mu Uganda kyekyandibadde kikulu ekikolebwa naye buli muntu alina chance y'okukola kyayagala ekyo nakyo nkivuddeko njagadde tegeeza abantu be South Africa mwebereremu ekyo kiwedde. Alright, munkola eyannabaleetera otulo mwebake abamu mutandise okuzuuka naye abakyebase kambaddizeeko katambi mabega. Nabagamba tuli under occupation nga tuli mu 50 year master program oba 50 year master program eyokufuga eggwanga sina kindo litwalira ddala kati nembagamba nti already economically Museveni amaze okuba bannayuganda bonna batadde wansi economically Museveni amaze okuba bannayuganda bonna batadde wansi socially abakuye batadde wansi bwe ngamba ekigambo shosho zembera z'abantu bakuŋŋaanira mubabeera mubeeyisa na buli kimu bakyakikubye wansi ngenda akatunnumba kano njagala okawulirize bulungi nnyo ng'ogudde obwongo bwo otegere bulungi nnyo economically bannayuganda bonna bali down by indigenous bali down abantu abalina ssente be banyarwanda balina access ku mundu balina access ku buli kimu yovula bavuga emmotoka ez'ebbeeyi kati bannayuganda basinga wonna economically babasudde kati socially ayina ekintu kyabavuga nga temukiraba kansooke nkikunnyonnyole omu kijja kukulwaza obwo nga tojja kitegeera bakankikunnyonnyola kitegeere waliwo embeera Museveni gyazimba bannayuganda okubalaga nti waliwo ba individual ba socialist abali ku social media oba ba TikTok oba ba celebrities ngabalaga nti bo bali well off basobola okugula emmotoka ez'ebbeeyi babeera mu bifo eby'ebbeeyi bambala bulungi nnyo bakyusa emmotoka eno neeno no ekyo si kituufu ekyo si kituufu si bwe kiri in reality si bwe kiri ekyo under the dictatorship balina ekifaananyi kye bakusiigira okulaga nti some people are well off in Uganda while others are starving ekifaananyi kye bakikuzimbira naye nga gotosobola kiraba nosanga omuvubuka myaka 3 yeyita serebu avuga emmotoka abukadde 2 avuga emmotoka abukadde 15 naye apangisa
talina mulimu guli awo nti guugwo tava ku social media yeyita influencer. Kati abo bangi nnyo bakuzimbira ekifaananyi ekyo nti abo bangi nnyo bali well off. Kati under that system bakwata abaana abato mu myaka 16, 18, 19 okubalowoozesa nti nabo basobola okufuuka ekintu ekyo. Era bo tusobola babuli baga Uganda erimu emirembe. So ekyo kifaananyi bakikusiigira okitegeere. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi nnyo. So saagala odde ku TV oba ku social media platform osaako simanyi gundi avuga Range Rover ku myaka emito, gundi alina BMW ku moto ku myaka emito, gundi alya wano bwati, gundi don't be fooled. Ekyo kiri under the system okulaga abantu tibalina ssente nenga teziriiwo. Ng'oyagala okumanya teziriiwo, afiire maama oba afiire taata oba afiire omuli afiire kintu ojja kitegeera. Bakuzimbira abantu okulaga ekifaananyi nti we bali balina ssente tebaliiwo. Ebyo under the dictatorship bakikulaga gwe bakuzimbira ekifaananyi nti abantu bali bulungi nnyo ng'abeera ku social media nga bali gwafuna ekizibu omanya nti abadde talina kyalina. Ekyokulabirako twabalaga wano omuvubuka eyafeera abantu yavuga ng'emmotoka ez'ebbeeyi nga where is he right now? Yavaera bagamba ekituufu nti zinali project. Kati mutandika okutumira abantu awo socially babalaga abantu nti bali bulungi nnyo. Ekyo kiwedde. Under the system of dictatorship balina ekifaananyi kye bakuzimbira nga kitta morals z'abantu. Morals zembeera n'empisa ze tweyisaamu. N'omuntu atandisaanidde kubeera ku social media ng'ayogera afuna chance era afuna following najja natandika obbagula ebintu bitakwatagana. One, kyangu nnyo omuntu okulirizinga noodles ze oba noodles n'atavunaanibwa. Eyo nefuuka trend. And it is very okay mu Uganda okusumulula noodles zino zita. No trending for 1 week, 1 month. Kyangu nnyo omuntu okujja ng'anyumya emboozi nga tezina kyezongera ku ggwanga bo baluyita lugambo mu Uganda. Eyo ne trend weeri. Ompulira bulungi nnyo. Okuwemula, it's no longer a case to answer in Uganda. Kubanga kyekifaananyi kye babagala obbalaga nti osobola okuwemula, osobola okuvuma omuntu, osobola okukola by'oyagala. Ebyo nabyo bibeera well planned. Okitegeera? Bakulyetinga diversions entalo. Naye ogenda okumanya nti entalo gye zaakomekeza nga ziri luddawa nga tosobola. Kati bakutera ba celebrities, ono awasizza gundi, ono ayanjudde gundi, oli akoze embaga, ono akoze eki. Ogenda okukebera embaga official okukebera mu register of companies oba mukerezi wa mu kyo ky'omuziki ng'embaga teriyo. Ne gwe bagikutereddeko nti embaga weeri, ono engeginze gundi, ono yawasizza gundi, ono yakoze bw'ati nga tebiriyo. Just baagala bakipingamu eyo embeera bagita keep up. Ekyo nakyo munakitegeera nti weekiri. Kati mwabadde mukiwaamatu. Kati olwali ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'omunaana babateze mwannyina ffe Chosen Becky mwenna nembalanga buli mwali ku kyo nesoka weebuuze kyazze kitya era kyapeninze kitya kigenda kuggwa kitya. Manyi nze nina essabo lyange wano lwali ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'omunaana we tutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja byonna ebibakoze bijja kuba tebiriiwo. Nkikuddamu buno si bulogo si ki nkugambye information egyesigaliza we tutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja byonna ebibakoze olwa bijja kuba tebikola ki. Lino si ssabo wabula nkugambye okusinziira ku information yennyina ku kino kyenziza okusomesa olwaleero. We tutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja kye bakoze olwa kijja kuba tekiriiwo according to the information gye neesigaliza ku kye mbagambye. Mujjaga akasajja kalogo akasajja si kalogo mbagambye okutuuka mu gw'omukaaga bijja kuba tebiriiwo. Either ngenduuse evanishinze ebuze mukirinde ekyo nkibagambye we muli wano so mugende empola. Kati waliwo project ze nabasomesaako kokko emabega. Waliwo project ze nabasomesaako kokko emabega ne project ezo temwazitegeera. Kati nina akantu kenjagala obbalaga. Tuzza tubasomesa abapromotinga
Balenciaga n'okuvuga empanka mu Uganda. Empanka zino ziyigirizwa mu masomero mwe muli n'abaana bebakyusa embeera zaabwe z'obutonde, abadde omulenzi ne yeeyisanga omuwala, abadde omuwala ne yeeyisanga omulenzi. Ezo embeera zipromotingwa mu Uganda under the government influence, era ne Janet alinamu omukono mu kintu ekyo. Ezo embeera kati zalinako promota waazo mu Uganda Yedrisa Musuuza. Ogenda ofuna zi BT Awards buli kimu yali apromoting ekintu kye mutamanyi, n'agenda nasinkana abadde mu nsi yonna yali alina ekintu kya promoting kati mutamanyi. Kati olwaliro njagala kubuuza lwaki takyali kimu ekintu ekyo contract yamugibwako. Contract erina ani? Bw'olabanga either muyimbi oba mukazi wa musajja obanga mwana muto from nowhere talina luyimba lutrendinga, tastaginga show, talina kyakola, wabula ali wero guarded, ali wero financed, atambula nsi ku nsi, asanga ba celebrities, oyo tobuuza mulimu ki gwakola, manya nti yo project. Nkusomedde ebintu ebyo byonna. Bw'osanga omuyimbi nga talina hit, tastaginga kivulu, ali wero protected, alina ssente, atambula nsi ku nsi, nga ne byakola byonna n'asinkana banne mu nsi yonna, tobuuza project gy'atambuza. Ezo project za Balenciaga. Mulina omwana gwe mutannateekako maaso, talina wadde hit ezinisa enkoko emaamira, wabula is well funded. Nengo omulimu gwo gwa kusikiriza na kutambuza abaana b'abandi bato kuyingira mu kikolwa ekyo. Gudwe nafu abantu bano bamulaba nete mwagala byogera. Eyo project yali ya Kenzo bagimujjako bagiwona omwana. Is well funded, asinkana ne mu nsi yonna, ali well protected, alina ssente, alina ekifaananyi kyazimba, ne mwena temuna kiteekako maaso. Kirimu eyo system. Good enough ni bali mukimanyi. Njagala nnyo ne mbawa information ng'ekifaananyi mukimanyi bulungi nnyo. Kati right now y'omwana atambuza system ya Balenciaga mu Uganda. Teryamukwatako, ali well protected, well funded, atambula nsi ku nsi, kati ye influencer w'abasajja kwonoona baana baffe. Kati ba YouTuber ennaku zino beba influencer okudestroyinga morals ne culture za Uganda ba YouTuber. 90% of all YouTubers in Uganda content waabwe wakuwemula. Why? Kubanga kyebaagala mmwe muwulire. It's very rare okubasanga boogera ku national matters, no. Boogera ku bintu bitagatta. Era ogenda okulya ng'oli agundi kagundi mwakalabye n'okutta nudes ezo tagita nti simba agimubyeko, no. Bagululinga terms and conditions ne bata. Lwaki nkugamba bwe nti etteeka muzibe ate etteeka weeriri lwaki? Osobola okubeera mu kisenge ekyo, olina eddembe lyo okweyambula ne wewugiyo ekiwujjulo ne kyaliwo, era olina eddembe okwerekoodinga. Eryo ddembe naye kyewoolikodinze bwe kiva mu ssimu yo ne kigenda mu ngalo ne kigenda mu public, omusango gukwata. Njagala ombulira abantu bameka be baakakwata since okuva ku Dizaalo Zinda n'okutuuka olwaleero. Amateeka weegali. Ekyo bakikola nga njagala bantu bameka abava mu kabajja kali akakola ebintu batono nnyo abasigadde baana bannambi. So kati mutegere nti amateeka weegali ne bano bakikola nga zino project script mpandiike kubalaga nti buli kimu kiri mulaala. Kati ekyo morale nakyo bakisse. Kati politically the Banyarwanda are taking over the country politically. Mbasomeseza issues zibadde ssatu.
nkugambye economically bannayuganda amaze obbasaanyaawo ne nkugamba socially nentekamu n'ekigambo morals nkikunyonyoddwa ekitegedde kati tugenze ku politics oba politically mbadde mbasomesa ebigambo bino ne bagamba nti abaganda mannya bangi abatolo mannya bangi abasoga mannya bangi abanyolo mannya bangi n'abanyankole mannya bangi kati NRM primaries zatulaze nti mu Buganda under NRM 65% of all their candidates Abanyarwanda who have already been given cards to contest in Buganda. Where the Baganda, they are nowhere to be seen under NRM. Chikulaga chitya. They are taking over politically. Mwenjangu badimo yebuza. Ani yakuba musafiri oluyobe ngumi ne batamukwata ne ka video ne katafuluma. Just ya mukuba ekifana na kitanga de mwebuzaani kamara okunywa ku mazzi sharing a video. Alright. Politically Buganda akibanyonyodde amaserengeta ga Uganda muri west abanyankole batekinga abanyarwanda batekinga over mu Toro ba taking over mu Northern Uganda bagenda ba taking over kati mubadde mwebuuza ani yakuba nabanje ngumi video netafuluma era ne batamukwata nabanje yali alwana kimusafiri mukazi wattu kandi kuvire kuntono musafiri nabanja yali ali n'omukyala gwavuganya naye ng'omukyalo oyo wa muntu munene maje ekituufu kiri n'omukyala yalinawo support eweranga n'akasente kaliwo kati nga Nabbanja ora alongo Bunyoro abadde alwanyisa akabano obutatekinga over Bunyoro politically Nabbanja abadde alwanyisa akabano mu Bunyoro nga tayagala katekinge over politically ne bamusirikirira Nabbanja abadde alwanyisa akabano mu Bunyoro politically wadde wa NRM bamusirikiridde nga bayine bagenda omufunira kati musafiri munanga agenda ku Tale Center bagenda okubalira obululu nga gwavuganyiza naye mukamunene maje batwala Nabbanja tontwala nkutwala nga gwavuganya naye wa akabano mukazi bayo wa akabano Munyarwanda munene maje bebatuwa order ne bakuba prime minister ngulu bagita musosola ndagu bamukubira ebintu ebi one kulwanyisa kabano politically ekirala we yavuganya naye yali mukamunene maje yerage bamukube ngumi kyofala tewali yo wadde arrest neji tewali yo wadde arrest nemu kulwanyisa kabano nga ate yali amuvuganya yali mukamunene nga wa maje kati Nabbanja esawa zinalinga Segwanga enywedde amazzi amanabe ku kyalo kwekulidde genda yemulugunya ninge engumi yamulya bamukuba engumi bamukubira ebintu ebi kulwanyisa kabano mu Bunyoro nokuba nti yali avuganye n'omukyala w'omunene kyekyamukubya engumi kyovula tewali gwe bakwata n'oguwadde okuvunaana kyovula bakikazi kyattu kisirise ennaku zino kisirise kigambo waayi bitunga sibitegeera kati automatically ankole akabano kagitwala Toro akabano kagitwala Bunyoro akabano kagitutte Buganda 65 Busoga ekyataddewo existence mu mambo kabali mu 30% akabano politically okugitwala mukitegedde bulungi nnyo kati abali bagala okumanya lwaki Nabbanja teyawaaba lwaki tebakwata muntu yenna bamukuba baina order from above bakuba Nabbanja ngumi nakata kyayogera naye ekyo mukitegedde
akabano ke kaleese obuzibu kyekyakubya Nabbanja. Kati mwalabye mukulu Francis Babu ng'ali ku nze nasasanyiza video by the way naji download nze neja uploading ku mitimbagano gisinga obungi ko bagigene esaasaana abasinga obungi mwamuzeemu ebigambo bingi nnyo which is okay mayinze opinions z'abantu nziwa respect naye nakugamba nti omuntu ne bato mwagala mwe time omuwulirize njagala basomesa ekintu kimu noba toyagala muntu mwe time omuwulirize mu byayogedde piikingamu otegeere. One, mbasomeseza nti wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mbasomeseza ebintu bino njagala mbitegeere. Noba toyagala muntu muwe time omuwulirize mu bintu byayogera osobola okufunamu ekituufu osobola okutegeera nti kati ono yaviirako ddala oba tokyategeera. Bayira we kamba tegeeza mu bintu gundi byayogedde Captain Francis Babu yabadde asindika message ng'ayina baagisindikira. Yes, yakola ne sitaani ebbanga lyonna nakati abadde akyakola okutuuka lwe yatutte omwana we. Naye entabwe eva ludda wa? Entabwe eva ludda wa? Mbadde nga nzija kukola program bagamba nti Museveni bwa agenda ali abaana b'abalwanyi bonna nga tayagala abaana bano basigalewo okuchallenginga mutabani we owabbogo bade tebannalya ne bamulya. Kati lwate luusa mukyala we currently wife Margaret Natongoziwa n'agende nakawo okuvuganya ne bamusala ensawo. Kati bamusaze ensawo n'alyoka agula akabokisi okubuuka bukonna n'akateeka ku mmeeza. Kati okateeka ku mmeeza akabokisi ako alina obusungu amanyi nti omwana we batamudde yali talina chance yakukyogerera at that time. Bwaddemu endale mukazi waafune mukazi wamusala ensawo n'asigala ng'ali mu bbanga. Kati ebigambo byeyogedde ne mumuwa reply nti you don't care, he deserve to serve the punishment. Yes, that's 100%, but eri abasajja ba NRM bangi nnyo they are passing through such pain but they can't speak. Eri abasajja ba NRM bangi nnyo abayita mu bulumi bwe bumu ne tebasobola boogera Katonda yabasumululidde. Njagala okuga statement Babu ze yakoze zaakyusizza aba NRM bangi lwakuba public tebasobola kuva kubagamba nti ekituufu kiti omusajja atwogeredde ffenna. Tebasobola kuva ne ekituufu kiri nze Savage enkoze yayogeredde aba NRM bangi nnyo. Era kino kankibagambe abasajja bali mu kusatira protestive vote. Lwaki ne mu NRM muli mu protestive vote? Omanyi nze nkubula information nengikunnyonnyola weetandikidde mpaka lwegenda okukoma. Saagala kubukira kintu speed. Mu NRM mwennyini ne mu State House muli mu protestive vote. We haven't yet activate protestive vote, but in NRM in the State House protestive vote is already in a place. Bali mu kupanikinga. One, criminaliza NRM zaabalaze nti eriyo ne bakandidate abawangudde mu criminaliza NRM nga taweza dobullo olukumi. Where are the voters? Where are they? They are nowhere to be seen. Eriyo bakandidate bata NRM nga nyaku kyali yafunye waka lwaka 245 n'ayitamu. Ekyo kikulaga nti waliwo mu kyemutamanyi. Ekigambo protestive vote gye tugenda mu yatiisizza nnyo abasajja bano. Kansoke nkubuuze olowooza lwaki bakyusiza bala DC kuba tomanyi? Kansoke nkubuuze lwaki bali mu kukola transfer ez'aba DPC from different areas nga bakyusa kuba tokimanyi? Protestive vote eri mu kutambula essaawa zino. Bagezaako nnyo okutestinga amazzi gatandikira ludda wakati. Abasajja bano busiru balowooza nti protestive vote egenda tandikira mu Kampala. Balowooza mu protestive vote egenda tandikira mu Kampala
kwe kukyusa abadde mu Kampala batwale bitundu ebirala n'abadde bitundu babalete mu Kampala mukono wa Kisontebe baluza protestive again tegenda tandikirawo ekigendo balya tekigenda kuva mu Kampala protestive vote evira ddala ku polling station mu Uganda yonna mu Kampala bamalira obumalizi kati kino kitegeere Museveni atandise okukola transfer y'abalamuzi bonna yeetegekera protestive vote wakitegedde akyusiza ba RDC protestive vote yekimukozesa atransferinze ba DPC protestive vote yekikozesa akyusiza abalamuzi protestive vote yekimukozesa tewali kirala kati abamaje bembasomede bawumuza bona abakyusa lwakuba nti bagala teeka abanyarwanda bagenda bayamba ekitajja kukola kati statement ya Babuji yayogedde yabadde reported speech yabadde ayogere bennyini ebiri mu system siye yekasobola obyogera mu reply gye mwamuwadde mwabadde nga mugamba nti Babu ayogera bamuwulira afune ekifo no sikubanga kifo wali obadde kawo ng'obadde olina obusungu nga tolina wogenda bwogerera n'otuuka ewantu ne weeyabya n'osooka okuba omulanga kati kye baamukoze era kyali mu kukola gwe kikuwaaki under the system of protestive vote tufuna support okuva mu NRM mwennyini one but senior politicians mu NRM bagamba enough is enough but they can't tell Museveni that things are over no tebasobola bagamba era ndi wano tegeeza omwana yenna ali ku kitebe kya national platform wa mawulire bw'abanga omuntu akusabye mukwata kamera nti agenda kuteekayo ssente please temukwata bantu bifaananyi nkwegayiridde comrade bw'abanga politician yagambye nti nkwata video nga teekayo ssente that is it but by individuals nga takugambye kukwata video bakwata kamera don't mukikomi many people are willing to find this struggle but they fear nti mukwata kamera muzitalina zikwatira ngenda kukusaba gwakulira security y'ekitebe okujjako ng'omuntu akugenda nti nkwata ekifaananyi oba takugenda nti nkwata ekifaananyi kamera muziggyeko muleke abantu bajje bafandinga essente zaabwe bagende ekyo kibagambye kuba nze nkoze research ne survey ekintu kitokota munda lwaki okusinzira ku survey gye nkoze right now olowooza lwaki Museveni yalwana nnyo addire SFC agiyingize mu UPDF waliyo kyebuuzizaako lwaki Museveni alwanye nnyo okuyisa UPDF amendment bill akikozese wali mu kujja SFC eve mu independent institution nga temanyikiddwa mu constitution eyingire mu constitution obadde okimanyi ngenda kikunyonyola ekyokubiri obadde okimanyi nti under the UPDF amendment bill Museveni yawa obuyinza CDF nti wabeerawo okwekalakaasa oba embeera yonna CDF asobola okutekinga over n'akola ne command za president zabadde alina okukola lwaki akikola under the influence of protestive vote. The second thing kyemutamanyi Museveni is a dummy, he's not there oyogomula bamufu, it's a walking cop. Yalekawo option nti singa bafunyemu ekintu kyonna ekitategereka CDF is taking over ne bamuwa full powers ez'okutakinga over nga president to decide each and every ngatana bwe yabuzizaako zezo issues ubadde temukimanyi kati mutegedde olwaleero bwe mba mutegedde mufune amatu mugaggule tuli mu protestive vote kitegedde bulungi nnyo bw'omala okitegeera ekintu ekyo kikuzaawa Babu yayogedde teyabadde diversion nga bwe kikunyonyedde no yabadde ayogera ekimu ku mutima n'ekiri ku mitima gy'aba NRM mwe kimwadde mulina okukola kupika bwe mupika omuntu n'abala bagenda kuva mwe temumanyi politics kujja ojajjatta omuntu n'omupika n'ayabika never no kati let me tell you one thing ekisinga tutanya ffena bannayuganda
era lwaki Museveni akwata abantu bana Uganda naddala b'enkyukakyuka omanyi kyasinga okutya Museveni atya kye bayita communication nti singa mwenna muvaayo ne mwogera omulundi gumu with one voice ne mundu tesobola kuvaayo but Lumbuye bwayogera abana ne batayogera ne basirika jogera Lumbuye yagenda okufuga eggwanga kiwa Museveni omwaganya nti asobola n'okupickinga mbayagala if you come out and you speak once on the same cause Museveni abawedde kino kibagamba UPDF benjogera nabo okusinzira ku bonna abali wabweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga bakugamba ekigambo kimu naffe tugenda kuparticipating mu protest vote as long as nti musituse eyo message njibagambye olwalo as long as nti musituse bo balinze bulinzi oba gundi SFC bajongedde mu bagitadde mu they don't care kubanga bali ka small fraction bakamanyi kakuma Museveni buyinza kati mu kitegedde fenna bwe tuogeze eddoboozi eri kakweka ekyokulabirako abaana bangi wano bagenda bafuna ebizibu ne bakola video ne baleeka na video muzisharinga ne zitambula ebitongole tebikyusa mu nkola yaabwe tebiva ne byetonda that's what we call information if we speak one language with one cause emundu batekinakyo kubanga omusirikale akutte mundu omusirikale oba wa polisi oba w'amagye alina muganda we alina mukoddomi we alina abooluganda nabo abamu tebabawagira era bw'anaakwata essasi okkuba bajja mugaa nti mwakubye abantu amasasi naye mwakubiddemu omwana wa ssenga w'omukwano gwa jjajja wa neiba ekyo bakimanyi kati ngenda baga kigambo kimu nti information mugitambuze w'ogisanze buli muntu muleka ayogere kyayagala as long as nti gw'okifunamu at that particular moment oba wa NRM ng'avudde ng'akolokota Museveni please nawe mukolokote oba wa NRM ng'atwalaganya system nawe mutwalo mukolo bwe badda diversion tugiconverting ebere useful Museveni kyasinga okutya bakiyita information na communication boba NRM ng'atwalaganya system mupike mumwongeremu eddoboozi ebadde diversion mugiconverting efuke national matter mba mbakubye eyo technique mbadde temugimanyi ekyo nkikugambye tukikozese eyo system mpya golozaki neiba watandika okuyomba ekiro mutandika okusituka muggula amadinisa muwulize bayomba biki waki oba obuuza neiba ayomba biki oba baneiba ne ku mizigo gino nga mukazi watandisa okula nebba mune mufuluma wayi kiki musajja kati that system of awareness gobodi mu ene mukifumba mutukovaayo mukipike bwe mukyetegeeza kigenda somehow nga kiri diversion mukiconverting mukifule national matter mujja kuba mubako naye mukibalekerawe mutyo kiba kitegeeza temugenda kutegeera kiri munda kati ngenda basaba ekyo kyo buli kimutandika okuyiga embeera nga bweri twetaaga kuba Museveni n'abantu be kyembagambye nti batya protest vote ate bakimanyi kyekigenda okubeerawo mbagambye ebikolwa bisinga okwogera ebikolwa bitambula ab'amagye batulindiridde balinze ffe ekintu kyetusindikiza kyavunda dda mwesinga mumanyi meeting ze batuuza to sabotage to disorganize to diffuse mwandibadde mutegera kyemuliko kansooke nkutegeeza bwabanga Museveni ne banne bayimire bagamba diaspora teronda tebalina kye batugasa kiki ekibakwatisa millions and millions of money ozisindika mu diaspora kiki bakimanyi nti diaspora emu omulamwa kati muganda wange united we stand divided we fall ekyo mukitegedde awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala
ekya James birungi nkibagambye mukitegedde bulungi. Abasirikale bano abagenda abalwana mu nsiko okuva mu 8 paka mu 86 bakadoga abana bato mbagambye tonda ku radio ku sawa 5 bona abakunganyiza mu basi z'abadde mukaaga ne abatwala babadde mu namba ya 368 lafule bina ne abatwale kaweweta yabagenda sinkana mu 7 yabasinga obungi tebajja kuvaayo kubanga mutachamanyi babaddeyo bano manyi ebintu bingi nnyo ku 7 so na mukitegere nti kigenda kubeerawo mukitegere mu ngeri yonna esoboka mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Kati tugenze mu party ya kubiri tugenda ku party ya kubiri. Abasinga obungi bannayuganda mwagala nnyo okuwagira eggwanga lyaffe mu mizannyo naddala w'omupiira, wabula tulina ekizibu kya corruption ne match fixing n'obubbi obuli mu mupiira gwa Uganda. Nayogedde ku Moses Magogo olunaku lwa jjo bwe nalikodinze ka village kali ku social media platforms zange. Kati mulize mbadde temumanyi bye ngenda okwongera ku video ya nalikodinga 2. Kyebayita match fixing na kibasomesa ne bagamba nti match fixing kwe kutunda emipiira jemba mugenda okuzanya ne timu ez'amaanyi. Abazanya bamba bamanyi ku mission eyo ne batandika okwegala okufuna okukola ebikolobero mu kisaawe ne baba red card oboli nava mu position bona akwata omupiira mu box oboli nayo omuntu mu box omupiira ne gugenda. Kati n'ebintu ebirala kati kambanyo nyolole mutegeere. Ngenda kusaba abakulembeze bonna abomupiira mu Uganda, ngenda kusaba abagizi b'omupiira mu Uganda n'abali mu diaspora n'abaana b'enkyukakyuka yonna gye muli okusevinga eggwanga Uganda muyina kikola uniformly. Ekitongole kya Federation of Football Association mu nsi kibayita FIFA kina Twitter account ku X. Etteeka lya FIFA erisookerwako ddala lisoma nti FIFA president omukulembeze w'omupiira mu Uganda oba mu nsi tateekeddwa kubeera politician era tayenyigira mu bintu byonna bya bufuzi. Mukulu Audrey Nsubuga muganda wange gwe tuwagira Liverpool, Honorable Sewanyana, Mukulu Lawrence Mulindo n'abala nkoze research nga abandagadde akasajja akabatuulako n'abawagizi b'omupiira mu Uganda. Muganda nge Mujibu Kasule amateeka mugamanyi n'abala musevinge eggwanga Uganda, musevinge talent za Uganda, muleme kusirika. 1 omupiira mu Uganda gufudde, abaana baganya ofuna mu Uganda ne Uganda abantu batandise otuswaza. Etteeka liri clear. Teri mu nsi yonna ayitibwa politician ali allowed to lead the Federation of Football anywhere in the world. Moses Magogo is a politician and he is an MP. Akakawagira akasoka tasobola kabuka aba yaliza yininze dda. Gomwana eno wenkyukakyuka n'agala omupiira mu Uganda mugende ku Twitter ya FIFA. Muteeke ekifaananyi kya Moses Magogo ngari epanderi ya NRM muteke video ngari mu parliament ateesa automatically Moses Magogo tagenda kuweza mwezi ngari mu office eyo. Audrey Nsubuga, Mujibu Kasule n'abana monna abagala omupiira ne banna byabufuzi. Teri mukulembeze wa mupiira mu nsi akirizibwa kubeera mu politics eri etteeka mu FIFA weeriri gewamu kwateeka. Moses Magogo fujo lyakoze n'obubbi obusinzi obungi mu Uganda ifudde dictator. Mugende ku Twitter ya ku Twitter handle ya FIFA mutegeeza aba FIFA n'abasobola okugenda ekitebe kya FIFA gye kiri mukiwandikire email mukitegeeza omwami video muzine za Magogo nga is a politician buli kimu kimanyi bulungi nnyo mugende muwandiike tusavinga omupiira gwa Uganda tusavinga ne talent za bana Uganda ekyo nkimaze tugenze maaso. Mujjukira mu 2 ebiseera byo yali kapitani w'eggwanga bamuyita Andy Mwesigwa. Twalina omupiira gwe twatuzanye n'ensi ya West Africa, ensi kyaginoonya. Omupiira ogwo Moses Magogo ne kapitani Andy Mwesigwa baatunda omupiira ogwo $30,000 baagutukuba goolo 2 ku bwereere byonna byali biseetinge. Magogo ne Andy Mwesigwa bali bamaze okukwatagana nga bafunye ssente $30,000 ne bakola match fixing omupiira bagutukuba ssente bazigabana $30,000. Eri timu gye twatuzanya nayo yali yagala just win.
ngate Uganda team yali yamanyi ebiseera ebyo Moses Magogo n'akwata ne Ande Mwesigwa yali Togo baba nabana babimanyi bulungi tuwozi Togo kyovula njagala nnyo abantu abeera ku social media kuno bamanyi information wewe yali Togo yakwata emitwalo 100 ejja dola nejikwasa Magogo ne Ande Mwesigwa ne batukuba omupiira Ande Mwesigwa yalina mu kasenge n'akyusa position n'akava musajja n'atukuba free kick n'enywayo era sente bazigaba ne Ande Mwesigwa n'official ba FIFA ne batukuba omupiira katugenze maaso ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mubadde mukimanyi mwenda abasambi b'omupiira nti ekitongole ekivuga omupiira mu nsi yonna ekya Federation of Football Association FIFA mu biseera bya COVID-19 oba mu 2019 no 2020 ekitongole kino kyakwata sente enkalu ne kiziwa Magogo nga kiyita mu FIFA nga buli tiimu eri mu Super League ya Uganda yalina ofuna $1,000 nga facilitation okulabirira tiimu ezo nga ne tiimu eziri mu bibinja byonna ezikwatagana ne FIFA ne FUFA zalina okufuna sente nezo zalina okufuna akatuwa 15,000 endanga zifuna 30,000 okusinzira ku ligi mweziri 2019-2020 Magogo yafuna sente zino ola kiyakola tiimu zonna okuli zi Villas Express yagenda nga azigula ensawo za kawunga 5 ezebijanjaalo ne butto n'aziwa n'akwata omuliri gwa sente zonna sente n'azirya during COVID-19 ne 2020 FIFA ekitongole kya Federation of Football Association kyakwata sente enkalu nga kifacility buli nsi yafuna sente zino sente Magogo ne banne baalya sente zino tiimu ze tezafuna sente wabula yaziguliranga obuwunga n'ebijanjaalo n'atabawa sente zaabwe ezo n'azirya ompuliriza bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo mbagambye tiimu zonna ezali mu Super League zalina funa buli emu yalina okufuna $1,000 teyagubawa tugenze maaso abazanyi bangi aba national team abaava ku tiimu nga si injuries ezibagobye nti so omupiira gwe gubaweddemu nedda wabula obutakwatagana FIFA president 1 FIFA president Magogo emipiira egimu yagifixinganga kituta match fixing nga agitunda bagitukube abazanyi abamu ne bagaana olwokuba nti abazanyi bano baba bayitibwanga bavanga mu nsi nga baza professional bafuna sente nyingi nnyo abazanyi bano abamu ne bagaana n'atandika yali tasobola kugoba tiimu yonna lumu n'agenda nga agobamu omu kyobola bonna bava mu batone mawejje bonna bagenda bavaamu abaali ku professional nga baganya okukkiriziganya ne Magogo naye ate kisinga obukulu bonna basinga obungi tebabasasulanga sente zaabwe nakati bakyabanja sente zabagoba ku national team tiimu gye yasangawo nga Lawrence Mulindo akyaliwo yamanya tiimu esi yali ekuba nga aterimba professional bangi nnyo bwe yabagambanga ebiboozibozi ebyo byokutunda emipiira oba beegaali ne bagaana yatandika obbajjangamu n'atabasasula ne sente ekyo mutegedde bulungi nnyo nakyo nkibalekedde awo ba ex-intana bonna bakimanyi bulungi ba professional n'abaana abamu bagwa ku national team bakyasaba mu tiimu zaabwe naye ono Magogo bonna yagenda abagoba olw'okuba nti yali alina kyayagala okuyisaawo tugenze mu maaso ekya FIFA obutakkiriza munnabyabufuzi yenna kubanga aguddukanya omupiira mu nsi yonna ekyo mukitegedde bulungi bagambye ekitebe kya FIFA kiri mu Switzerland bakomredi mwena bali mu Switzerland information ya Magogo eri ku Google seta akujimbuuza nti njukuwe Magogo politician mumanyi bulungi nnyo etteeka terikkirizibwa Magogo kubeera ki president ekyo nakyo mukitegedde kati mbadde mwebuuza Naalongo Sadolini sente zizimbe ekisaawe yazijja ludda wa nezazimba agamu ku masomero yazijja ludda wa kati wuliriza nno saawa yakulabisa mujjukira nti sente eza renovatinga Namboole zatuuka ekiseera nga nnyingi nnyo okusinziira ku ze babasaba njagala bagamba nti ebitundu 3 ku buli 100 sente ku bitundu 3 kotugende ebitundu 10 sente ezali zino okukola Namboole
Moses Magogo ne mukyala wa Anita Amongi 30% ya sente zino bazijjako ne bazitwala okuzimba ekisaawe kya Anita Amongi ekyomupiira. Endala Magogo yazijjanga mu FIFA mu project za FIFA kati nkiddamu ku bitundu 10 sente ezafulumizibwa okuddaabiriza Namboole 30% of that money Anita Amongi yazijjayo n'azitwala okuzimba ekisaawe kye ekyo ekiri mu district eyo ewa Bukedja. Sente zaali za Namboole mpozi nezaavanga mu FIFA oza mukitegedde bulungi. Yensonga lwaki nti ye ng'omuntu yagendanga n'alambula ekisaawe ekyo ng'akolagana aba UPDF. Olidde bulungi nnyo? Ng'akolagana aba UPDF. Ku sente ezo mbategezeza bulungi nnyo kwe kwava sente zazimba ekisaawe kya Anita Amongi, era yensonga lwaki yafuna n'obudde obwateeka East African Games na African Games nga bakozesa sente zino ez'Enamboole. Tugenze maaso mu nkola y'emu bino mubadde temubimanyi ne FIFA tebimanyi. Abakulidde mu Kampala naddala mu bitundu by'Enankulabye, Lubaga, Mengo, Ndeeba, Nateete, Lungujja, ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi. Ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi. Wabeeranga ne kiswimming pool kitwawugirangamu. Kati ekisaawe ky'okkadiba kano baazimbayo kati ekisaawe. Naye ekisaawe ekyo we kitudde ttaka lya Church of Uganda. Era ekisaawe ekyo Magogo yakifuna okukizimba ng'akozesa ssente za FIFA. Kiteeberezebwa nti Magogo yafuna emitwalo egisukka mu 3.5 egizimba ekisaawe ekyo. Wabula vali ya ssente yazimba ekisaawe ekyo si ze ssente ze baateekaawo. Either yakozesa emitwalo 25 n'agakuba ku mutwe. N'ekyataagamba ggwanga wadde FIFA. Waliwo ne kawooteri akapya akali awo ke baazimba ku kisaawe ekyo. Akawooteri ako it's a personal property ya Magogo ku ssente FIFA ze yamuwa okuzimba ekisaawe ekyo. Fun enough, ettaka lya Church of Uganda era ekisaawe ekyo kiri ku liizi ya myaka 40 bweddu. Emyaka 40 bwe giggwa era FIFA erina kupangisa oba ekisaawe kiddayo ne kigenda mu mikono gya Namirembe Church of Uganda. Njagala omuntu n'omu abuuze Magogo aleeta ebipapula n'ebyapa byogera ku kisaawe ekyo oba ekisaawe kya ggwanga. Nebege bano nja beekubira bonna mbasobola. Genda mbamenye. Mwami Lawrence Mulindwa, Mujibo Kasule, Oduni Nsubuga, Sewanyana n'abalala mwenna ne ba TV president bannamawulire mugende mubuuze Magogo abawe ekyapa ky'okkadiba baba bakirina. Ekyapa agenda kiringa kyalizi ya myaka 40 okujja ng'agenda kujingirira bujingirizi kyapa. Abalage nti ekyapa kiri permanent. Ekyapa kyalizi ya myaka 40 bwe kiggwako either bafuuka bapangisa oba ekisaawe ekyo Church of Uganda ekitwala. Teri n'omu mu Uganda akimanyi nti ekisaawe ekyo kiri ku liizi era teri akimubuuzangako. Olw'ensonga akimanyi nti yatekinga over nga dictator mu myaka 4 ajja kuba yeefiira dda nga tewali amanyi mugenda kubanja mulambo no. Kati before nga tetunnabanja mulambo njagala bakukwate ng'obudde bukyali. Before nga tetunnabanja mulambo njagala bakukwate ng'obudde bukyali. Gwasiba ekintu kyo nti myaka 4 ginaatukira ojja kuba toliwo either nga wafa bajje ebyogera nga biraga nti ekyapa kyali kyaliizi. Kati njagala bakukwate ng'obudde bukyali. These are not allegations.
njagala ojjo document eziraga ekisale ky'okukaddiba nti kya Uganda ng'ekyapa kibanga tekiri ku liizi ya myaka 4 teri munnamawulire asobola kyogera kubanga bonna batya ne FIFA yennyini tekimanyi kati mujja tegeera ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati bantu betulina nakino njagala kibategeeza mbategeeza nti abaana bonna abasinga obungi abasambira ku national team bonna bava mu tiimu ye yensonga lwaki batukubye omupiira ne mbagamba nti coach yamwenoonyeza yamwesasulira ngera babagaininze coach si yalonda national team Magogo yalonda national team okusinzira ku interest ezinga omuntu. Coach wa Uganda gwa balese si yalonda team Magogo yalonda team according to his personal interest. Abazanyi banna Uganda bali mu nsi yonna kati abamanyi omupiira mu America, Canada, Bungereza, Europe bangi nnyo. Magogo tabateekako nnyo focus. Ateka focus ku bazanya bali mu timu za managinga kubanga mwatambuliza kituyita money laundering okola business ze ng'omuntu akimanyi nti alina immunity eri mukazi we olwokuba ni mukazi we ye speaker kikimbeeza waawo nengo omupiira aguse ekyo njagadde mbategeeze era bako David baga nti Magogo must be arrested by all means. Nenze mbagambye nti mwenna bali Swizi ku kitebe kya FIFA abali ku Twitter mugende ku Twitter handle ya FIFA mugitegeeze nti mu Uganda tulina omusajja politician atenga ye FIFA president tekikkirizibwa. Magogo ajja kwesalira ebyayi mu mpale kubanga abantu bonna baamutya yakosa sente neyefuula dictator takkiriza muntu yenna kumutegeerera mu FIFA olw'ensonga nti abasigadde bonna yabatuulako ayogera bubanyiga. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe tuva awaawo eddakiika zino ezisembayo kanzikozese mbabulira ebigambo bino. Ebigambo bye ngenda okwogera manyi biyinza okusiikula bakomredi abamu emmeeme. Manyi amu temugenda bitegeererawo naye bwe munaabitegera mujja kunneebaza lwaki kambyogere. Manyi nze byange mbyogera kate ng'omusizi Agulexiyani wulira bulungi nnyo. Buli comrade wano ali ku social media oyagala enkyukakyuka naye ekizibu kyaffe tumala kwetegereza nsonga tubuukira nnyo ne tulumba wotalina kulumbira n'owagira wotalina kuwagirira n'oba nga ate struggle mugirese mu banka. Nina ekintu kye njagala okubalagamu olwaleero. Tukyalina obudde ekintu kino basobola okukitereeza. Nkiddamu tukyalina obudde ekintu kino musobola okukitereeza. Mr. President wonna wooli n'abakulembeze ba National Platform musobola okutereeza ekintu kino ng'obudde bukyali. Kyekiriwa. Manyi either ensobi eno teyalabibwawo effect yaayo oba ebintu bino byakolebwa olwa personal interest z'abantu nga tebaamala kutegeera effect ya kintu kino. Njagala munkwate bulungi nnyo. Era gwe nasanga akoze video ng'onvuma oba yo attack me kitegeeza nti tomanyi politics. Politics okola decisions za politics oyina kumala kusooka kutuula kubala n'omala okubala kino bwe tukikola tufunira luddawa kino bwe kitukola kitwongerako kitolako. Wenjagala tusooke tuwulirize bulungi nnyo abantu. Nze omu kubakkiriza nti buli muntu alina right okwesimba mu kifo kyonna n'asunsulwa n'afuna kaadi. Ne waliwo key points ze mulina okutunuuliramu nga temunakola decisions ze ziriwa.
comrade nga tanakwata simu ng'ogenda ku recordinga video eno ogikozese for your personal interest onumbe, I'm very okay with it as long as nti olina obwongo ogenda tegeera. Nayogerako ne mbagamba nti tugaziye ekisaawe tuleme kulaba politics nga tumulabira mu Buganda na Busoga. Tugaziye ekisaawe nakyogera. Lwaki? Wetwogerera essaawa zino maina bagayinza omuntu aba simwagala muwuliriza nenfuna information nenjija mbyezigyemu. Nawuliriza Kasabuni ng'ayogera ensonga ku radio yaabwe gye babeerako nempiikingamu message gye napiikinze gye njagala okusharinga nammwe mugitegere bulungi nnyo. Bwe tutunuulira ebigenda mu maaso mu priminary za NRM nti almost 60% Buganda Abanyarwanda bagiwambye abali mu NRM bayindiginansi bonna babajje mu politics. Natuukako ne mbagamba yes buli muntu alina eddembe okwesiba mu constituency gy'abadde ayagala okwesimbamu. Ne mbabuuza lwaki bo Abaganda tebasobola kwesimba mu bitundu birala by'eggwanga ne babawa obululu. Ekyo ne kibalema okuddamu wabula kino kiwe beetu abatali Baganda bonna okujja okwesimba mu Buganda ne batakinga over. Ekyo si kibi naye Omuganda bw'agenda mu kitundu ekirala eky'eggwanga okwesimbayo tebamukkiriza ku lwabwe ate bo kiba kibi. Wali otuddeko n'ekyebuuza lwaki bo Abaganda tebakkirizibwa kwesimba mu bitundu birala kufuna support naye ng'ate abantu abatali Baganda bajja mu Buganda ne beesimbamu ne bawangula. Ekyo nekibalaga nekibateeraawo. Kati waliwo wano ebintu bibiri byenjagala tusooke tutunulemu wano bibiri. Bw'oba totegedde ojja kunkubira essimu ombuuze. Bw'eba yali ensobi eno esobola okuterezebwa kubanga tebannagaba kkaadi. Bw'eba teyali ensobi then mujja kitunamu ensobi esooka eri bwete. Kampala Central Chairman Nyanzi yesimba mu Kampala Central emirundi ebiri ng'avuganya Seeko Muhammad. Era n'amuwangula ne babba akalulu. Era buli muntu yenna ng'amanyi ow'enkyukakyuka Chairman Nyanzi wa mu Kampala Central era we yesimba tavaawo. Kiki ekyajja Chairman Nyanzi omutwala mu Kawempe South? Was it a well calculated move or it was a wrong move? Tukumanyidde wano mu Kampala Central ye constituency mwozaalidde mw'okulidde mubadde olondera. Was it a right move or a wrong move okuva mu Kampala Central okudda mu Kawempe South? That is my question. Number one. Kanchije mu Luganda. Nze mbuuza eno yali mbala ntuufu oba nkyamu Chairman Nyanzi okuva mu Kampala Central okugenda mu Kawempe South yali mbala ntuufu oba nkyamu? Ekyo kimu. Ekyokubiri. Yali mbala ntuufu oba nkyamu Secretary General najja mu Kampala Central. We are discussing, we still have time to change this narrative. We are birombi ogerangazi era bivunanyizibwako. Oluwaddemu okukola video n'okola kyoyagala no interpreting ebyenkugambye mu ngeri nenkugambye Secretary General okujja mu Kampala Central okwesimbawo. Was it a wrong move or a right move?
we are discussing, we still have time to change this narrative. Ekyo bumalo kitulamu n'okyetegereza eri abajjo kinterpreting obula naye politically bw'okyetegereza obulungi ekintu kino nze nganze kunze constitutionally buli muntu alina right okwesimba w'abayagadde ekyo tiki giteekewo. Politically when you are calculating or you know calculating n'omanya the outcomes or the bads or and the goods of that move job okoze. When it comes to widen the political field in other parts of the country, it was a wrong move. It's just Secretary General kuja mu Kampala Central. If it is come to wide the political field, one, mu kibiina kyaffe tuyinamu abantu bava mu western side of the country bawera. Omuntu ajja kubuuza constituency meka ezikuliyetingiddwa mu western side of the country under national platform nga twagala kuwaideninga kisaawe kyaffe kigaziya. Constituency meka ezikuliyetingiddwa mu western side of the country. One tuyinawo vice president wa west, tuyinawo treasurer Katana Wali, tuyinawo ne SG secretary general bonna bava mu western side of the country. Omuntu ajja kutuula kubuuze how many constituencies have we created in the western part of the country using these honorable leaders in national platform in the western side of the country. Nkugambye buli muntu alina constitutional right okwesimba w'abayagadde, but political move and calculations sometimes olina zicalculating nga either zigenda kubeera wrong calculated oba right calculated nga either nkyamu ba ntuufu ziba zikwongerako bazikutoolako. Atama ebyabufuzi tojja tegeera kubanga era omu temujja tegeera. Nkugambye nti buli muntu alina constitutional right okwesimba buli muntu w'abayagadde, but politically waliwo decision z'okola ng'olina okwebuuza ekwongerako ekugattako. Kubanga if we are to widen the political field gye twetaaga okugaziya, yensonga lwaki president bwe yalonda ba vice president okwetoola eggwanga lyonna, owa north, owa east, owa central, n'owa west, n'owa Buganda. These deputies, they were tasked to widen the political field. Kati mu kuwideninga political field ne tugamba nti kati mu west tulina constituencies zetukutte ziri 20, tulina ba parliament 20 oba 3. Do we have them? Kubanga tulina abantu abasobola okukikola we balimba kusomedde. Tulina treasurer mukulu Katana Wali, tulina general secretary Wali, tulina vice president. Ulunu n'abala tubeyambesiza okuliyetinga political fields ne tuziwayidinga mu western side of the country. Ero ndowooza yange, it's not a command. Ekizibu kye tulina bannayuganda tulina ekizibu kimu kankibanyonyera mu kitegeere. Twagala nnyo politics w'okubuukira nga tumaze kutegeera era tumaze kwebuuza. Politics si kye kino kyolaba kye bazannya wano. Politics alimu ebintu bingi nnyo, ebintu bingi nnyo, era nkimanyi kuno abasiru tebagenda kitegeera, bajja kibuukira mu ngeri yaabwe. Omugezi akitegedde kyenjogedde. Omugezi akitegedde era omusiru gwogenda osanga akutte video ataze mu bigambo byange. Nekugambye nkubuuza, was it a right move or a wrong move? Ekyomalo kikubanze nze ndi politician lwakuba seesimbawo, wabula buli bigambo byenjogera biri calculated nga nkubuulira. Nsoose kugamba nti
bwe tuba tuzze mu rights z'omuntu nkugambe buli muntu alina right okwesimba wonna wabayagadde sina bwengana kwesimbawo ekyo kiri kitaddeko tik nene nkubuuza bwe tudda mu political calculation ebyakolebwa oba ebitanakolebwa birina kye bitugattako birina kye bitwongerako nenkubuuza nti chairman Nyanzi okuva mu Kampala Centre ogera mu Kawempe South was it a wrong move or a right move nakyo tonakyogera tonakulabonga okukitegeera nekugamba we still have time to reset that kyekiringa kinabagamba tulina ekifo kimu kyabakansala kiriko bakandidate 10 material nao bantu 10 waaki tulina ekifo kyaba MP kiriko abantu 8 material na waaki tulina ekifo kya chairman kiriko abantu 8 material na waaki kati kino kikunyonyera bwe kitegeere omuntu omu wano ajja kugamba nti nze mpagira change nenga awagira change tamanyi na basic tactics eza politics ezikugattako nezikwongerako ekyo nakyo njagala osooka okiteeke mu bwongo tubaddewo n'ekintu ekibayita ekya normalization nakyo njagala nkibanyonyera mu kitegere bulungi nnyo oli nabadde ng'agenda kwesimba kuba empira mugabano eyovaayo genda ku kifo kino naye nga ekifo kye bamugjeeko abadde akirangidde ebbanga eddene ne bamuteeka ku kifo ekira naye ng'ekifo kye bamutaddemu ate mulimu era abantu abalala babaddewo abo kati abantu ababadde bagenda bateeka luddawa nga bajjeyo oli abadde mu kiri namugamba jangu mu kino kati wana abadde wano wansi bo bagenda bateekawa era nenkubuuza yes normalization is good but what about those people who were in those positions mumaze okukola normalization wano waggulu omuntu mugende nti kino ekifo kirekere gundi genda ku kifo ekyo kati bali abaddewo wansi wali be muleetedde omuntu naavudde eri bo mubasalidde magezi ki era bagenda kubeera luddawa so ebiseera bisinga tucreatinga point of discussion ne tucreatinga wrangles in the divisions nga tukirabira ddala mu politics olina okusooka kutula ku mmeeza n'ocalculatinga ebintu bino wammanga 1 osooka n'omanya nti bwe nkola move eno etwongerako oba tetwongerako etwawula oba tetwawula egenda tuyombesa oba tugenda tuyombesa ekyo nakyo n'okitegeera ompulira bulungi nnyo olw'okuba nti twagala kukyusa politics wa Uganda abali mu system ya democracy twagala okubeera clear enough okubeera open enough eri public n'abantu tutegeera otherwise ebintu omu temwagala byogerako nenga bigenda tuonoona bigenda kuonooneka abantu bali mu kulwanira bifo nenga alwanira ekifo in fact yalibeta kibeera takisobola to creating a point of discussion, to creating a wrangles, and to creating a divisions, and to creating a diversions were among us. Ekintu kyandibadde soko kutumisoka nti kiri bwekiti which buli kyonna kisobola okuba nga kikolebwa nga tukyalina time. So nze njagadde bategeeza ebigambo bino eri abagenda obikyusa nga baagala byenjogera byange era mbitegeera nga nze gwe atabitegere tojja bitegeera. Era ekibuuzo kyange kiikino wano wammanga akalulu ka 2021 abantu baafiira obulamu bwabwe baasibwa olw'eggwanga lyabwe n'abali bali mu makomera mwateekamu ssente nyingi nakati muteekamu ssente nyingi abantu bonna baatulyamu olukwe omuli ba MOP muli ba kansala. Omuntu babanga yagenda n'agola essaati ye n'agola ekiteeteeyi kye n'asiba ettayi n'ayambala empale n'agenda wa Salimu Sale nga tamaze kutegeeza kitebe nti tugenda wa Salimu Sale oba tategeeza president tugenda Salimu Sale n'agenda n'afulumira ku lukalala abantu 20 ne bafuluma ne bagenda basinkana nga tebategeeza kitebe. Abantu abo bafuna batya guts ezijja okuddamu okuleeta interest ne bagenda kwesimbawo
era mu bakulembeze mujja wa amaanya gakiriza interest z'abantu abo okubeera applicable ne mbakiriza okujja okwesimbawo. Why do we fool ourselves? Tunanyiga kodi okulagako abantu nti gundi okoze ensobi genda. Mu politics tetukola nsobi. Any slight mistake gyokola mu politics ebeera lwango move omulala gikoze at his own advantage. Nali nsuubidde nti abaana bonna ab'ewakiso, ab'entebe, ab'erubaga, ab'emukono, mu Kampala abagenda okusinkana Sali Musere wamu tekwandibaddeko muntu n'omu wadde asitula oluba okugenda okuzzayo interest ze. Kambaweko ekyokulabirako. Chairman wa C3 erubaga omwami Mberaze wa National Platform chiche kyamuganda coordinating bakansala batuke balonde speaker wa NRM. Where was he? Era bakansala bona batuke ogende wa Museveni. Where was he? Did he report to the headquarters nti abantu bagenze? Mbadde nga social media reporting ebintu bino. Why should we waste our time with those people? Bwe baba tebawandiika bbaluwa yonna nga bagende wa Sali Musale, bagende wa Museveni, kiki ekibakomesa okuleta little of interest? Omuntu mumugambye gundi va mu ofisi y'obwa commissioner, va kakiiko katukugobye n'agaana najjira nalita. Kati let me tell you one thing. Nze dali wa DP manyi balwana entalo za politics. Abaana ba UID ba Democratic Party ba DP block tebagwerayo bugwerezi bwe bati balekayo omukulu gw'entalo, balekayo omukulu gw'entalo banatandikira entalo. Kati Mpuuga okuvayo n'agenda ye n'adduka n'alekayo Sseggona, n'alekayo Joyce Baagala, n'alekayo Chairman wa Kiso LC5, ne balekayo n'abala. It wasn't a coincidence, no. Yali trick kulekayo bagenda kusigala nga bakuma mu lutalo. Sseggona bamulekayo yali tasobola kujjero direct bona bagwe balina okulekayo emirandire gigenda okukuma olutalo lwe mugenda okulabako gibujjako akatonaawo. Balina okulekayo emirandira nga mugimye kaadi gikuma olutalo ekyo mutamanya. Bwaba Sseggona ajja kuli TV n'agamba nti zinali sobola kuva mu Mpuuga. Oba nabagamba Mpuuga ti yalya ssente. Nga mu ekibiina muga nti Mpuuga yalya ssente era kye kyamukubisa okumutuusa wansi. Oli nadda kubaga nze ndi wa Mpuuga sobola kuva mu Mpuuga ne ssente teyazirya. Aba avuga ki? Kyenkugambye nti bano entalo zaabwe tebazimalayo bulungi, balekayo emirandire egigenda okukuma entalo gye bujjako katono. Kati Joyce Bagabe Manga y'omu ku ntale zigenda okukumibwa awo. Okitegeera? G'omuntu atayira weyanga Sseggona atudde mu TV ayogera nze sobola kuva mu Mpuuga. Mpuuga tiyalya ssente. Kitegeeza abangaga nti president n'akakiiko n'ekibiina byakola nsobi, Mpuuga teyakola kiti yatwala ssente. Okitegedde? Kyenkugamba nti bana abantu tudiringa n'abantu ffe betumanyi nti babatega basigale nga bakuma omuliro. But baganda bange Besigye babeera ku social media 24/7 mugenda kunkubira embaata za neti zino nga bazimye kaadi, okuli ba kansala, okuli ba chairman LC3, okuli ba member parliament, okwatanga essimu yo nembakalakata mpaka kuwulira bubi. Eno message njagala egende eri akakiiko akasunsula bagenda okwesimbawo. Mbatumiddeko mwenna. President yabawa obuvunaanyizibwa n'ekibiina okusunsula. Mbalaba nnyo mujja kumakya ne mugamba okuwa ssente, okuwa enguzi tukivumirira. Era kijja kuleeta omuntu omudisqualifyinga. Tetwagala kusiiga kakiiko gano ki? Balabbi kirungi nnyo. Naye
ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Eŋŋambo zitambula nti ssente zitambula mu mikono naye ekyo si kyekikulu. Nze bwengenda okwawukanira nammwe akakiiko akasunsula singa yagende wa Salimu Sale afuna kaadi singa yagende wa Salimu Sale yafuna kaadi, singa yagamba Mpuuga si mubbi afuna kaadi, singa gobagoba mu kifumu mu parliament yagamba muga nti afunye kaadi, wengendo gambira omanyi lwaki abantu bangi batuukira mune waki totwogera ko supporting etu nempaga naluzinga appetite yange yasigala ko president, naluzinga appetite yange yasigala ko president yekka. Lwaki twakuma omuliro, twakola buli kimu n'embeera ze tulimu byakalulo kali akawedde, tugenda mu kalulo keekamu. Akakiiko akasunsula bagenda okulondebwa ogaba kaadi singa abantu abagenda eggaluga, abagenda mu State House, abagenda ekyankwanzi kufulumirako omuntu yafunye kaadi, sigenda kubuuza, tugenda kwawukana nga masuuka mu buliri. Wengenda okakasiza kyembagambye, mukola video nga muze ku kamera tuvumirira tetukkiriza ssente biki, wengenda okakasiza nti ssente be baŋŋamba bituufu zaayita. Wengenda okakasiza nti be mbadde mujja mu kamera mbadde mulimba, ssente mbadde muzirya. Bukedde n'akuba Nuupu, New Vision n'akuba Nuupu, NTV n'akuba Nuupu, Natasha Broadcasting Service n'akuba Nuupu, BBS n'akuba Nuupu, CBS n'akuba Nuupu lwa bakansala abagende wa Museveni ne baleta letters of interest badde beesimba ebifu by'ebibo era nze mbere mwoyo vulugu. For information, I don't entertain nonsense. Era nze singa nali kakiiko ako tekuli muvubuka n'omu eyafulumira mpapula z'amawulire information yafuluma yali akkirizibwa na kudda ku kiteeba wadde okuyisa olupapula n'olumu no over my dead body. It's like Moses Sema ne Mulya ekyo tekikkirizibwa. Boyimba linze kaadi zifulume nga abagende wa Salimu Sale Galuga, abagende wa Museveni, abagende ekyankwanzi okutendekebwa bafunye kaadi. Nja kusooka nsirikemu ennaku nga ntereeza Windows zange nga nnoonya bwengenda bahandolinga. I will handle you. Baali tebasobola dde okuleeta n'okuyingira ku kitebe kyali tekisoboka. In the first place, ani akkiriza abantu abo okujja ku kitebe okuleeta letter of interest? Ani yakkiriza abantu abo okujja ku kitebe okuleeta letter of interest? Nga mmanyi bagenda eggaluga, bagenda ekyankwanzi, bagenda mu State House, basinkana Salimu Sale eggulu, ne mbakkiriza baleete letter of interest ate nga bali mu vetting, bali mu kuba vetting. Wallahi mbalinze ngenda kufaafaagana nammwe. Ngenda kufaafaagana nammwe, ekyo kyo kibabuulidde. Tekinetaagisa kunkubira simu kuŋŋa nti otote gundi kino kyokyo nja byogera. Bobanga oli yagende wa Salimu Sale nga tategeezezza bukulembeze bwa National Platform, tategeeza na president, tategeeza secretary general, ne bagenda abantu basukka 20 ate babaagaza ki ekibiina.
ne bagenda ekyankwanzi ne balya ne bagenje ne bawa ssente kati ate baagaza ki ekibiina ne bagenda mu State House ssente basinkana Museveni baagaza ki ekibiina bagenze wasale musale gulu baagaza ki ekibiina kanso namba ne rodo wa NR we bate kyali kanso dira abaana aba boycotting okulondo oko bemba mu bifumu itana bapya baje taking over abakadde bona mba juwe as simple as that manyi kuno president information ejja motokako zonna kanse zalonda ba NRM nga baliko bonna bali ba national platform eyo abaana abagaana okulonda mu bamanyi baliko basatu bana abasigadde bonna temutegana oze mpapula musule mu kasero muleka abaana bapya akakiiko mbalinze amanya tugalina bonna tubamanyi anafuluma ali muwadde kadi nga yagende wa Salimu Sale yagende wa Museveni yagende ekyankwa jajja ngenda bakarakata tebayo wadde omuntu n'omu ankubira esimu nanga nti struggle gy'onoona kubanja tegera nti tuliko si kituufu waliwo ekikyamu awo ekyo kyo kibagambye I don't entertain nonsense omuntu bwabanga amaze okufa nfu oyo tadda lero tujja okubeera serious nganfundikira comrade yera ali ku social media ng'okwata essimu n'oyogera nyongera okujjukiza teeka focus ku president comrade yera ng'okwata essimu n'oyogerera ensonga z'enkyukakyuka teeka focus ku president bannabyabufuzi mbaveeko ng'oyagala kumanya lwaki nsirise linda olunaku lwe bagaba kaadi bembadde mukande bagende independent jajja tokubanga ku ssimu yange nkubuulira comrade yena nga toyagala sime mwogera nnyo wano ku social media nze ndi mu disappointment bamenya omutima bagenda kumenya omutima politically wano nga gobadde okubira ku kasongo yeeye mubali nga agambye nti kati nze ngenda independent banyimye kaadi ngenda kukubira enkwezenge mulowooza lwaki nsirise nininze ono bwenti mpologoma nkadde Linda Cruz mbagambye mulinde olunaku lwe bagaba kaadi abagenda okgenda independent n'abasala genda mu DNADF ngenda kukubira abantu abo saagala mbere simanya muso disappointed bannange ate saamanya gundi ng'otukoze takukoze bubi nyongera okujjukiza is just an individual bw'aba agenze struggle esigala nnene ku ye nkiddamu oyo muntu agenze struggle nnene okusinga nze okusinga oli muleka agende bw'aba agenze independent muleka agende nze wengenda okukubuulira ekigambo ky'obadde tome lwaki mbadde ensirise naawe kyenkwagaza sirika leka akakiiko kasalewo ani gwe kagenda okukuwa kaadi saagala ofune disappointment sirika nze gogola banga tinze ngenze independent yagenda okukola disappointment bakusa ate tokaaba nnyo gwe just kano tegere bana abantu baali batuufu esigadde mwezi gumu sirika tumanyi bingi ne tusirika tolaga nnyo bwagazi bujja kukwasa embaata muleka akakiiko kasalewo kagenda okuwa kaadi gwolaba nti agenze mu ADF agenze mu PPF simanya ze independent tobuuza gwabadde akolera ezo tuyita temporary disappointment nkiddamu ku lunaku lwe bagaba kaadi olina agati agenze mu ADF oli agenze mu PPF omula agenda independent ekyo tuyita temporary disappointment ddamu osituke tugende mu maaso so muganda wange kakkana sala pressure tokubandu bakandete mbaleke
bekolera grassroots bekolera mwejaabwe akasengejja kasalewo mugenda kulira information mugenda kaba njirina wano bonna basingo bungi nano black book yango njiraba njirina wano black book mwe bali bonna buli omu ne information njirina wano muza kinsirisi ninda lunaku luli berutuuka agenze mu DF PPF simanyi ngenze independent ngenda kuwa byafaayo na buli kimu kyabadde akola buli kimu kyabadde akola asimpas mukakkana kimusala pressure focus on president mugamba abantu basonde sente za struggle musomese ekigambo protest vote temulekana n'abantu protest vote kusonda sente bakandidate mbaleke bakole emirimu gyabwe tugenda kufuna muka temporary disappointment yawo nga babamye kadi naye tugenda kusituka twogere ebigambo nga bino okubeera ensi ebitegeere so please mbegayiride bambi temuyomba temulwana mukakkane ffenna tuli bantu bamu twagala nkyukakyuka manyi buli muntu alina gwawagira naye muwagire with passion ate muwagire ng'olekayo muwagire ng'olekayo lwaki ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka ebiyita ekiro neki ne kabaka yeetikka mumanyi oluyimba luno omuwala lwe yagamba nti yagamba nti bayayimba luyimba kibaarabu oluli awo yagamba lwerabidde naye nga lwali lwalaavu awo nti goba oyingira laavu ng'eriyo abagiddukamu bwetyo bwotambula kati nagamba nti laavu oba oteekayo toteekayo mutima teekayo mutwe oba teekayo bigere kati nawano wetugenda toteekayo mutima teekayo bigere toteekayo baba bajja kuba omutima bagwabye kakkana nga mwongera okusabira pulezidenti n'enkyukakyuka n'abantu baleete ssente njagala bagaliza olunaku olulungi tusinkane ku Lwokutaano essaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi mwena ba video ewedde mukama bankuumire atategedde programu eno nga tonakola conclusion ba tonakola commentary yonna sooka olize video nga bwe ngikoze naddala wengenzi ne mbagamba wali nti atamanyi bigambo bino biwulize bulungi nga tonakola conclusion kujja kukola video kunvuma oba kwogera no ate ebyokumazina bimanyi wabula nkuwadde ekifaananyi ekirungi okyetegereze naawe osooka ofunemu ekifaananyi ekirala okitegedde bulungi nnyo video ewedde mukama bankuumire